Nkwaniriza osibyo cyane munnaffe bali jonna gyotusizaako engalo obudde bukya bwakatandika lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokuna 2023 gataliko mutuntu ndi Diana Nalunkuuma. Kcca ne Utofu bakoze Ekikwekweto kuba badde beerimbika okukolera mu mulimu ogw'abataxi. Bino bibadde Kampala era omusasi waffe abaddeyo Kabituwe. Wakati mu kwongera okunyweza omulimu gwa taxi n'enzirukanya y'omulimu mu paaka zombi empya n'enkadde aba Kcca nga bayambi baako ekibiina kya taxi ekya Utofu bakedde kusuula kiddo ku miryango gyonna ejingira mu paaka empya okufuuza abakyala kimpadde adde bagufudde omugano nga bateega abasaabaze abayingira mu paaka empya babajjako ssente nga basalira risiiti ez'obucupuli. Sajja bano bakwata abantu baffe nga bazze mu paaka kulinnya taxi kati tufunye risiiti wano za mirundi 3. Ewantu ewamu we bagendera emitwalo gumu n'ekitundu igano bo bamuggyeko emitwalo 3 n'ekitundu. Sinzira ku ssentebe wa Utofu Rashid Sekindi agamba nti bafuna okwemulugunya okuva mbasaabaze nga bagamba nti waliwo abantu abateega mu miryango babawa risiiti kyokka bagenda okuyingira mu paaka ku lugendo kwe bagenda si wa risiiti kyokka ne bakizuula nti ababawadde risiiti amala n'abula. Twagala okwebaza management ya New Tax Park Kcca nga enforcement omulimu gwe bakedde okukola nti abantu bano basusse nga batigomya abasaabaze baffe bakola bu ofiisi obw'ekimpatiira omusaabaze we bamutwalira emitwalo 2 bo bamugyako emitwalo 5 emitwalo 4 tulira omusaabaze bajja ku paaka ne bamugamba nti moroka ezikutwala gy'olaga oba Masaka oba Mbalala nti tezikyaliwo ate bo ne bamutwala mu kifo bo gye bakweka emoroka zaabwe naye moroka ezo ezitika teziwa musolo gya Kcca. Siriwa buluka siriwa chi olavuga kigali era mu paaka yaffe ya basi abawerako bakwatiddwa ne bateekwa ku ofiisi za Kcca era Kcca we bajje okubatwala ku siteholo mu kkooti bawere ennembe n'emisango. Ye ssentebe wa paaka eno Robert Sekitoleko agamba nti abadde asusse okufuna okwemulugunya okuva mu bantu ng'oluusi akwata ne mu ssente ze n'aziwa abasaabaze. Bamabaasi bajja ku miryango ne babba abantu baffe babatwala mu mabaasi babatwalira ssente empitirivu obungi babbye abantu bangi naye ekizibu ekiriwo nti badde befudde bakiwaki nga paaka eno eriikiza paaka zonna bafudde babbulooka batuwa abantu naffe batwalire fema nikyakola. Abagyeko ssente zibadde zigiddwa ku basaabaze n'aziddiza bannannyinizo. Obadde ogenda wa? Agenda kamuli waabo mu kitundu ne bamunyega ebikitundu. Twatudde tukanya ffenna ng'abatakisi wamu n'abakulembeze tetugenda kukkiriza nkukujje kyakukola abasaabaze baffe na kubabba. Era ebikwekweto bitandise okuva n'olwaleero buli muntu anajja nga yambadde tawo tujja kumukwata. Yambuyondo ku Bukedde TV 1.